Kadama eyalaze ebitundu by'ekyama ku mukutu gwa TikTok ng'ali ku live n'abasajja ebibye byandibeera nga bibi anti bakozi banne batambuza ebifaananyi bye ne batambuza obutambi bwe ng'aggyeemu engoye yeegadde akutte abalongo abagaziyizza ati ne bamutambuza mpaka mu famire ye bazadde be beekangidde awo nga obutambi bw'omwana waabwe ng'ali bwereere nga bwe batunulako baawe n'abaana be ne beekanga nga mukyala we eyagenda okukola e Bulaaya yali ku intaneti mu Katambi aggyeemu engoye abambye amagulu yasonsekayo engalo yakwata ku balongo yalaga embugubugu ekibuto ekinene ekyayika ekyavaamu abaana obusolo obwaguba embalakaso ezaguba kuno kubadde kuswala kwennyini wabula ng'ate ngenda batwalako ko mu Katambi akamu akavuddeko ensasagge era n'omuwala eyavuddeyo n'akola eddoboozi eddene ennyo okwokakana nga obutambi buno eno butandise okuba nga busaasaana wabula ng'ate mu maaso eyo ngenda bawaako ne Katambi k'omu ku baami bemumanyi obulungi Calvin Kayanja ng'ayina ku kyayogera ku nsonga zino wabula ate nga nange ng'omuntu ngenda bawa opiniyoni yange ku Katambi ako akatambula kyekirina okukolebwa abamu bagamba abawala bwe bati baloopebwe nga ewa bakama baabwe obutambi bwabwe tubutwalenga ku poliisi era nga n'abamu bagamba nti nno abavubuka baneeno ababeera ku live tukole ekikwekweto okulaba nti mu ggwanga mwe bali omuntu akwata akatambi agenda akatwale ku poliisi babeere nga babakwata ebyo byonna ngenda birekera gwe alaba vidiyo eno mu komenti yo mwe mugenda okuva decision gye tunoonya era kyovulaba mbagamba mu komenti ng'evidiyo temuzikodowalira komenti nga wansi awo igwe ekikugira otubulire ki ekirina okukolebwa okukomya embeera bwetijjukira bankuba kyewe baabe bakola ebintu bineeno ekyo nno kyandibaako y'ensonga lwaki gwe mukuba omulanga temuyambibwa kino nno nakyo kyandivaako ensonga lwaki buli ekituuka ku nkuba kyeyo abantu baziba amatu gw'olowooza ki katusooke tugendeko ko mu butambi ate era tukomewo ojjukira nti yenze Shira Adita beera nga osubscribinga oleme kubanga osubwa kintu kyonna katugende ku mu butambi. Mama Sharifa taata we muganda we mutuyambe mutugambire ku musego gw'omwana wammwe omwana mwazaala muyayu tamanyi kyamuleeta Saudi y'omu kwatumisizza eddembe abeera mukulaga bukyala na busajja ku live mutuyambe mutugambire ku kisiraani kyammwe kive ku app eno tukooye tuvumaganya nga bakadama Sharifa and Company tukooye twagala mirembe ku app eno na buli aleese obusajja tukooye tuvumaganya nga bakadama buli omu n'atwako Kola tusaba mirembe teri atuyamba Sharifa's family weyayu mutuyambe mutujjire omusege gwammwe ku app eno mugambe ku kyana kyammwe kye mutaakuza na mpisa mutuyambe mutujjire omuyayu gwammwe ku app tambuza vidiyo diwetinga Sharifa tukooye obuseegu tukooye okulaba ebiza tukooye tulaga obusolo tukooye Sharifa Kadama musituka tukooye obusolo bwa Sharifa bwatulaga tukooye yesaawa kulabisa Sharifa va ku app eno bw'oba toyina magezi ndowooza akatambi k'oyo omuwala okawuliriza bulungi ngenda kubanga embatwalako mu butambi bw'omwami Calvin Kayanja mugenda kutenda obwongo bw'abantu mugenda kutegera abantu bategeera batya mugenda kukimanya nti abantu mubawaana bali mu ngoye ne we bazijjamu mugenda kukitegeera nti abantu we babeera mu kamera boogera ebintu ebirimu amakulu we bagivaamu ne batandika okwogera ebintu by'ekisiru mugenda kutegeera nti abantu abamu be mu following you don't need to follow them kubanga be babawabya baagala nnyo okubalaba nga muli mu bizibu baagala nnyo okubalaba nga mukaaba tebalina kirungi kye babaagaliza. Can you imagine omusajja ayina omukazi ewaka n'omwana ye yavudde mu statement eno ng'agamba ekyakolebwa akisapootinga era asapootinga abawala okugjamu engoye ne babeera nga beebamba ne balaga ebitundu byabwe byokyama ku live wabula nga n'akusalawo era nkyakulekedde gwe katugendeko mu butambi bwa Calvin Kayanja katono tubuwulirize ate era tukomewo ne decision. Mfunye reports nyingi ku mwalo ono bangi abampeereza details company mwe yayita Simai family yesangibwa wano olw'ebyo byakola ku internet. Baganda bange si mu bubi naye abantu tubaleke bakole benjoyinga eddembe lyabwe. Omuwalo ono asukka emyaka 18 bw'aba yeeyisa bw'atyo ku internet gye yakuzibwa ye problem
tetugenda kugolola abantu bakulu gwe bwoba wagenda bweru kwekulaakulanya ng'oli focused yeggwe ekyo birowoozo byo waliwo n'abagenda ebweru okweyisanga bwe baagala tetugenda kubanenya kubanga bantu bakulu abamu n'abazadde baffe so omukyalo ono byakola abimanyi bulungi era n'abo abeeyambulira ku intaneti babimanyi ebyo bye baagala bo bwe batyo bwe baagala okukozesa intaneti bw'oba wagenda kulwanirira ddembe ly'abalala bw'oba wagenda kusoma byakwekulaakulanya si buli omu yenna mu nsi eno ntugenda kubeera kyekimu kyova olaba twagenda mu kiraasi abamu ne bakulembera abalala ne basemba kyova olaba tuva ku kyeyo abalala nga balamu abalala nga bafudde kyova olaba nti tuva mu struggles nga waliwo abajjeemu abalala tebaakivinze so ne bana abali bwe bati tubaleke ekyo kyekyabatwala ebweru okukola mbajjukiza nti teriiyo muntu musirwa akola bino buli omu abikola abimanyi si bya bukake bo bwe batu bwe baagala okweexperiencinga n'okumala ebiseera byabwe eby'eddembe abantu tubalekere eddembe lyabwe mulekere nnyo okwetuusa ku bantu ono yeeyambudde akoze kino afiirwa ki bw'oba tonnamulaba nga yeeyambula wamulaba akola ki bwe batu bwe bali ne wane Uganda beeyambula mwagala kuŋŋamba nti obuseegu bwe musoose okulaba bw'abano bokka gwe teriiyo abulina bubwo mu ssimu so mu mbeera ezo bannange ffenna tetugenda kubeera type emu kambajjukize nnyo naddala mmwe abaagala okufoosinga abantu okubeera ebyo bye mwagala babeere abantu abamu bwe batyo bwe baakuzibwa abamu bwe batyo bwe baagala okwenjooyinga obulamu bwabwe lwaki mumatalinga oli bw'aba asazeewo nga ye alina kweyambulira ku intaneti ebyo by'ayagala ye bw'ayagala okukozesa social media njagala okubajjukiza nti abantu bano basussa emyaka 18 ate abamu n'abiri baagayisaamu dda basajja bakulu abalala bali myaka 4 bo bwe baba baagadde strength y'enso gimaliriza bwe batyo lwaki temubavaako so mwenna abanegayirira deport this woman simanyi kola bino ekyo sigenda kikola omuwala n'agavubuka mugaleke geeyagale nga bwe gaagala lyeryo ddembe lye twaleeta mu bankuba kyeyo sobola okugenda ebweru bwe by'okwekulakulanya n'obivaako nodda mu enjoyment bwe by'okunoonya okubeera n'empisa n'obivaako bwe nodda mu kuseeguwala buli omu yenna alina right ye okozesa essimu ye nga bw'ayagala so ensonga y'omuwala oyo tejja kutumalira budde n'abavubuka bwe benjoyinga obulamu mbakooneramu benjoyinga obulamu kuba tekuliiko mwana muto ate tekuli gwe bakaka bwe beeyambule beesanyuseemu ekyo kiggwe bakube ekyeyo kyabwe badde si buli omu yenna nti agenda kubeera ku sirias ku kyeyo nga bw'oyagala abantu mubagyeeko stress bantu mmwe abamu bagenda ku kyeyo kuwummula bizibu bya ggwanga lino Uganda baagala kulaba bintu birala bibabuddabudda nakudda okukwebuza amagezi gwe ogamba nti babeere n'amagezi so si buli omu yenna nti agenda kubeera siriasi abantu mbalekere obulamu bwabwe omuwala ono abeereyo ate pulezidenti jafa abaana mubalaga amasolo pulogulaamu etongozebwa ndi wakulwana na buli alwana nammwe saawa 6 twasimbudde dda ate budde buba bwakiro n'emyaka mugyogera gwoba oyagala kikulu tukugamba isinda baavu wano oba toliweza tutambula vaawo mwagala abantu babeere serious paka ddi obulamu bw'okwefuula serious nga abaana sente zibaluma obwavu bungi abaana bakola aveeri nga lyoko buli kaseera omwana bamulekanidde otamanyi onsange ku apo nga nefude serious mbo guys you work hard. This life is not easy. This life is not easy hard. Fuck you. Ngolinga be watwale ebweru. Waliwo yagende ebweru nga tamanyi kimututte. Last kanzera nzano ne kugamba ebizibu byeta tunabirabe takatulinde dda. Tawaja kumpi tajoze toyinja joza mva wano kugunizi nja kugambe. Nje kugambe basasudde 10. Nje kugambe basasudde 10 yange. 10 yange ngabako mitwale ddana ndaga akasolo zensime zensirike. Tugenda kulwanira omuntu wa wansi kubanga lyessanyu lyaffe. Teri budde twasimbudde dda bano bali mu muzannyo. Yoyo nno pulezidenti wammwe ow'abankuba kyeyo nga bwe mumuyita yeyo message gye yabasindikidde nga mmwe bankuba kyeyo wabula ate nga neeyongera okubajjukiza nti nno bw'oba subscribe nze kigenda kuba kintu kirungi nnyo togenda kusubwa video n'emu
kwata ku notification bell buli video gyentekayo egenda kubanga nawe ekutukako ate abeerayo obakolera updates zino yenze Sheila Adita sagala onerabire oyinza okunsanga mu kkubo n'ompitako kyovulaba mbagamba ntunuulira n'obwegendereza so that onsanga mu kkubo ogamba Adita nkumanyi nja kubanga enkubuuzaako comment section ebeera nzigule eva lwansonga twagala mubeere nga mukomentinga mutuwe amaanyi mutuwe ku biki bye mulowooza okuva mu video zetukoze nga nfundikira video eno njagala okutegeeza abawala mwenna abali eyo abalaba obutambi buneeno bwendi mu kukola nti okweyambula si ye decision esinga okujjamu engoye ne weeyambula olw'okuba abantu bali mu kusaakaanya kino kisobola nawe n'ojjamu engoye bo tebakuleetera kujjamu engoye kulowooza nti nno byokola binyuma baagala ozijjemu oswale ate bba ekigenderera kyabwe kulaba bwongo obwo buli butya lwaki abo abantu abakugamba jjamu engoye lwaki bo tebasooka kujjamu zaabwe ekintu ekirala mwagenda okuva mu nsi Uganda ne mujja eno ng'embeera eyo ebatamye nga mwagala kukyusa bulamu mutuuse eno muli mukola bintu bya kisiru mu kifo ky'okubeera ku intaneti nga mukolerako ebintu by'amagezi imagine omuntu oyo eyambula oyinza omubuuza ennamba ya minisita ya Ministry of Labour mu ggwanga ly'olimu na ogimanyi ogimpeeko nga tagimanyi oyinza obuuza oyo omuntu osangibwawa osula ku street ki mu ggwanga muli nga tamanyi oyinza omubuuza amannya g'abakama be nga tagamanyi oyinza omubuuza kampuni eyamuleeta ne kampuni gyakoleramu essaawa zino nga tagimanyi linnya oyinza omubuuza embasi ya Uganda weri nga tagimanyi naye nga afuna obudde obujjamu engoye ku intaneti kambeereko akantu akalala kembagamba kemubadde temumanyi mumanyi nti nno mu nsi zino buli kyokolera ku ssimu kyonna kirabibwa abantu bakiraba ne woba okikoze mu nzikiza kazibe message z'osindika ku WhatsApp abantu beno bazimanya beebikkako bwebisi butabamalaako ddembe lyammwe eri privacy gye mwetaaga ebintu bino bijja baleetera obuzibu mulekerawo okukozesa amasimu obubi baganda bange kati nno nzayo yebadde message yange simanyi oba okusalawo okwo kuli ki yenze Sheila Adita video eno nkusaba ogikomentingeko otuwe ku ndowooza yo esinga ku yange tugenda kubanga tugitwala teweerabira kulayikinga video kigenda kuba kirungi nnyo oba omaze oziviewinga gilayikinge kijja kubanga kitukola bulungi nnyo so that video eno yeeyongerayo neetuuka ku bantu abalala ate era kansabe Mukama bankuumire